Abange. Wolf? Wolf. You're being so good to me. Ngompisa bulungi What is bulala. it that you want? Kiki ky'oyagala? Yawumeyo atiddemu ebirungi biyitiridde. I know you very well. Nkumanyi bulungi. A man of your status Omusajja nga gwe ku bitiibwa and of your character, n'empisa zo. you wouldn't agree to do whatever I ask. Tolinza kumala gakkiriza buli kye nkugamba. Tell me straight. Mbuulira. What do you want from me? Yatula kaki koobala. The head of Wulong Trading Omusajja ow'akabi is your godfather. Luyange bangamba nti ye kitaawo. Yes. Ya. He just came back to Shanghai. Yakadda mu And Shanghai. he's quite fond of me. Era bambi anjagala nnyo. He wouldn't say no to Tagaana anything I ask. kyonna kye mugamba akkiriza bukkiriza. Actually, I want you to help me with something. Amazima njagala obeeko ky'onnyamba. It's something that only Kye kintu Mr. Liang can do. Mr. Liang yekka nga yasobola okukikola teri mulala. Kati Mr. Liang ajogerwako ye nannyini mashini ze ez'akabi ze twagala okulabika nti factory eri etambula. Bino byonna Wolf byakola agamba ono muwala w'oli oli amuyita godfather. Although it was only a few days, Newankubadde ng'ennaku zibadde you were ntono nice to me. obadde ompisa bulungi Whether it was real oba bibadde bya ddala or you had an agenda, oba obadde n'ekigendererwa. the happiness I felt was real. Essanyu lyenfunye mu nnaku zino entono So, munnange limmala. I will help you meet with my godfather. Kyonna ky'oyagala okunkozesa nja kikola. Nja kikugambira godfather wange akikuwe. Nze nnaku essanyu lyondaze mu nnaku zino ezibadde entono limala. Oba onkuula oba okola ki oba obaza biki kyonna kye kiri nja kukkiriza. Kaakati Liyanga ayogerwako yonno. Liyanga Lwanga si musajja lumwango muzeyirwanga. Munnange abamwagala bangi abamufunako ebintu. Musajja mugagga nnyo. Owaaye The other day, olunaku my luli goddaughter was in a bad mood, Dawuta wange teyali musanyufu kwe kugenda so gyali. I couldn't accept any of your invitations. Wampita nene sisobola kujjanga nina okusanyusa muwala wange. Omwana oyo mwagala nnyo. Repay your kindness. Naye kyonna kye kiri nsonyiwa. Daughter? Kyogamba oyo muwala wo. I didn't think you were into that kind of thing. Sirowooza nti ekyo kituufu. I've never heard anyone refer to Sikiwuliranga nako nga baŋŋamba nti erina omuwala. Leka naawe gamba nti ako kantu ko Shao, you misunderstand. gundi wantegedde bubi. I'm already in my 50s, but I still have no children. Ndi myaka 5 okuzaala kwa nnema. Discovered we got along quite well. Oyo omwana twakwatagana naye bulungi nnyo yawumeya. As my own daughter to look after. Era ne mutwala nga muwala wange ndiwo The okumulabirira. wrong idea. Leka kundowooleza bintu bikyamu. Leka kunjagaza mwana wange. Mr. Liang. Why? Please don't take it to heart. Tokitwala bubi tubireke. Munne mbadde ndowooza kampwankiiko kapeenikirako oyitako eruddeyo ne weesanyusa naye ensonyiwa tubireke. Kaakati tudde ku birala. I heard from the commander. Nawulidde You and he have been friends for years. nti gwe ne komanda mubadde ba mukwano okumala ekiseera. I'm sure we can also be friends. Era nkakasa nze naawe twali badde ab'omukwano kubanga nange nze ne komanda Work together. tukwatagana tukolere wamu ssebo. How long? Kaakati gwe Saalongo. Are you bringing up the commander to pressure me? What? Ombuulira ebya komanda kuntiisatiisa. Let me be frank with you. Kankwatulire kino. I've heard about your way of doing business. Mmanyi engeri gy'okolamu emirimu gyo Saalongo. Rival factory. Yafujjo. Factory nyingi z'onyigiriza. Kati olw'okuba wategedde sikolagana na famire ya Yeez. Then you're going Ba to Yeez family. force me to begging like a dog. Ky'oyagala nange tukwatagane. Onfuneko by'onfunako ng'ate tugasite empalana. I came to this dinner Kankubulire. simply to tell you Nzize wano kugamba. I fight the Ye family, Eyo famire engirwanyisa. Eya Yeez famire. but to take revenge for myself. Era revenge eno. Nitty back. Njagala njekolere nga nze omuntu saagala nyambako. Sorry, Saagala kufunamu kintu kyonna. Seriously. Nsigaze ekitiibwa kyange muzeeyo oyo nga tannafa yanjooga nnyo. These dishes are too oily. Egira tulye nno ssebo tubireko biri. Now, I N'ebyokulya really don't think this is going to work. byotegese mpulira sibyagadde ate n'eddiru gy'onjagaza sirowooza nti eneekola. Nze empalana yange ngibeeramu bw'omu. Saagala nyambako. Wala na bibyo nange nkole ebyange. Saalongo omujjukira. Era yagala okweddiza Janshin mbudde bw'ekiro mu loogi n'alemwa. Kati anoonya baanaagatta nabo empalana. Lwanga agaanyi. Ye agamba awalana bw'omu tayagala amuyambako. Erudda wano mukazi wattu alina obusungu naye talina kyakikolera. Don't get so mad. Leka ate kutabuka nnyo. Ebinyiiza awaka wano tebinyiiza ggwe wekka. Naffe bitutwaliramu.
Mr. Bai gave them to that temptress. Polira obusungu dresi ya munne nnyini oluwala lujambala ne lwepanka mbusimanye erunyumira nnyo n'okusinga nnyini yo. Owaayi. Just calm down. I'll do it. I'll help. Kaakana kale kankuyambeko. Let me help you. Atofaayo kale kumbe bonna baagala muyambako kitegeeza ki kino lwaki bonna tebayamba ku muntu omu ono waliwo kiki tumulamu katono kankomewo era wano sawa ina baba kulabutwa yango ya bosi waabwe wolufu kyeyune ne janshini bo tebeerowoozaako For quite some time. nange I want to tell you what's on my mind. kambabuulire kegamba ebbanga limaze wano It's nice to have the two of you. ate oba mpulira essanyu okuba nti ndina mmwe mwembiriri kumbe munnange abantu bano bombiriri bandibanga ate munnange omuntu tebamumatira bonna bamumatira annange kambabuulire kino ebbanga lyemaze wano nga tuli nammwe tukola ffenna amazima mumbeereddewo mu mbeera yonna ne boosi wammwe era mu butuufu muli beesigwa nnyo gye ndi mbaagadde kituufu twagadde naye kale mubireke wanawaka nze enfumba mudde ebbali akatukuyambeko kumbe munnange bombiriri baafuna ekirowoozo mu kukifuna buli omu akyatidde okwatulira mwana muwala nti ddala waliwo ekiriwo wekiro I never would have guessed that Xuanhua thought I was. bulijjo simanyi nti Xuanhua bw'ati bw'atulowoozaako naye kati ku ffembi ani gw'abadde ategeeza nze oba oli Stone teyeebase ne Shugwani tulo tuganye owa boss What are you doing? master Why are you still up? lwaki okyatunula You're not asleep either? gwe weebase mbadde naawe otunula Worried about Mr. Bai and Mrs. Bai. mbadde ndowooza ku boosi waffe n'omukazi I'm worried about Mr. Bai and Mrs. era nange bendowoozaako engeri gye yaleese yawume yawaka You're a good student, naye kale but not so good a liar, you know? sigana oli student mulungi naye ate mu kulimba tosobola tomalaako kyendabye otulo tuganye kanzije Where are you going? olagawa I heard nawulirako there's a fortune teller in the nti temple. wano waliwo omulaguzi osobola ogendera n'akubuulira ebizibu byo Him something. kwegamba n'akuwa amagezi ngenze kundagulamu owaayi nange tondeka nina ebizibu budde bwakiro bamulumbye wuuno bamutuukako It's almost midnight, you know. obudde nga bugenze But kiki anyway, kale you two are here mwembi nga bwe muzze despite the inconvenience. ng'ovudde mu mbeera olw'okuba nti muntawaanyiza munzukusiza mu tulo twange A lot of confusion in both your hearts. anyway mulabika okuba nti mulina confusion ku mitima gyammwe eri ki Here. owaayi gwe ki ekikuleese Private time with him. Eh? Me outside. sooka ofulume njogere That kyama was clear. Why? Stay and listen. tewali buzibu yogera byoyogera ne bwe mpuliriza I charge by the second. mujjukire nno nkyajinga buli sekendi gye mukoma okundwisa wano ate tewali buzibu kanze nsooke kati buli omu yeekengera munne tabanga ze kwebuuza ku kyowaana Respectable somehow. ate gwe olabika nti oli musajja wa kitiibwa Well, let's go. ate Go first. ndowooza gwe engeri gy'oliwo ekitiibwa gwe gumiikiriza atusooka ono I have two friends. nina emikwano ebiri Let's call them A kale and B. kambayite omu kamuyite e omulala kamuyite b Fell in love with the same woman. bajja ne baagala omukazi y'omu They should do. tukoze tutya era bakoze batya kibuuzo Be kikyogwa very clear. It's my friend's problem, not mine. oba ekizibu kya mikwano gyange si kyange akyejjako What about you? omanyi abantu we batwe bakola ne waba agenda kula ddagala nina mukwano gwange eyo munnange kirabika endiga yamutomera kumbe ye yennyini gwe yatomera Torn between friendship and love. ndi wakati wa friendship and love As far as I can see, kyendaba two kyenzudde problem. mwenna mulina ekizibu I kyekimu think both of you know. era It's just that you don't want to face it, kirabika mukimanyi ekyokukola naye mutekifeesinga right? Just close your eyes. kati mbadde nsaba muzibirire Right. buli omu azibirire Now focus on the little voice. olowooze nnyo ku ddoboozi eryo ly'onoosooka okuwulira munda mu mutima gwo Fully. lirowoozeeko nnyo fumiitiriza siriikirira buli omu asiriikirira kakkana omukulu ne yeebaka omulaguzi ye yeebase agenda okuli Stone The inner voice. wamma eddoboozi Sounds so eryomunda real. mpulira lya ddala Shugwan. Shugwan Stone I hear it. What are you ndiwulidde two doing here? kiba neemukola ki wano kumbe muntu ajjidde eddala Why did you tell us you naye lwaki otugambye nti ono azze I saw Um, both of you
we're immersed in the communication. ngenza okulaba nga mwenna muli wakati kusoberwa communication nga temulina. What are you two doing here? Mukola ki wano? To get some water and fast both of you. Mbadde ngenda kukima amazzi ngenza okulaba sibalabako. Ovens, they talk- Okubuuza oli ali ku gate nangamba musimanyi muze mu tempo kubalagula. Bring you. Mwalwadde ki mulina bizibu ki? Mulina bwe mwagala Why did you have to come so late at night? ekikulu nammwe mwakoze bubi lwaki mwazze ekiro. Some by family's affairs. Anyway, tuze kwebuuza ku bizibu bya famire eno. Let's go. Ya, tugende ndowooza tuve wano. Mulindeko. Down. Mulindeko. Since we're already here, Engeri gye muzze consult him too. nange kamwebuuzeeko. I'd like to ask about the man I'll end Munnange up with. njagala kumanya musajja ki anampasa. Bonna ne batega amatu. Go! Get Naye out! mugenda kunnemesa mufulume nzijukidde. Mufulume. Hey, wait, but Naye naawe akati bwe wayita akaseera omukulu amaze omulagula n'avaayo. Agambye omusajja. What did he say? Agambye ani? He just told me Aŋambye I could be facing a nti very complicated ŋŋenda love triangle. kusinkana labutwa yange enzibu wange. so who did he advise you to choose? Kakati n'akugamba ku bonna olonzeeko ani? Topic. He just fell asleep. Munnange abadde akyannyonyola ne yeebaka tulo ne tumukwata abadde akyambuulira. Think is Tamazeeyo. when it comes to love, Kirabika ekituuka ku the laavu simpler the better. ndowooza What Mr. Bai ebintu I bizibu. have been through isn't nandiyita mu mbeera y'emu nga Mr. Bayi gy'ayitamu Yes. ekyokuba bamwagala babiri ng'ate baaluganda It's time- nange nandibanga nina abasajja babiri Sleep now. ng'ate banjagala omu naye ndowooza olw'ensonga ye tugende twebake Wow. obudde bugenze totubuulidde bagambye ani naawe kiri wano. Kaakati omusamaliya omulungi ye musamaliya omulungi yafunye gwajjanjaba kyava aleeta ebyokya kacyayi ddagala byonna yabisomba wano munnange yanaaza yaliisa omufere we Shanghai Dushahan yali wano wabula mu maaso g'ono yeefuula kasiru atayogera kuba amanyi ono ayinza okutegeera eddoboozi lye n'amanya yaani ali mu kifo kino kyava ajja Are you good now? Why don't you speak? lwaki toyogera byaddala oli myuti oli kagezi oba kasiru toyogera era don't want it. saagala byakonya ne bimwokya mukazi wattu n'awoggana Did I hurt you? nkwokyeza byokya genda Are you all omukwata right? naye ng'oli bulungi alina bullet scar nkovu ya kopa sasi bullet Sounds so familiar. eddoboozi nga nninga lyemmanyi nali ndiwuliddewa She? A girl's Yeah, I know. hands are supposed to be tender and soft. munnange muwala engalo z'omukazi ziteekeddwa okuba nga ziweweera toteekeddwa kubanga zonna za bikalapwa Oh dear. Actually, naye these hands belong to a thief. njagala omanye nti zino engalo za mubbi To be dirty. buli kyenkwatako kyonna nziba kibbe Kid, you like him, right? omwagala I don't know how to like someone. That's a lie. omuwala nga gwe toyinza butasiima musajja ng'oyo omwagala Don't you overthink things. oteekwa kubanga omwagala kati yeegaana omukadde amugamba olimba He doesn't ask for anything back. nze But ebyange I was born cold-blooded, nazaalibwa ndi wa ttima ruthless. ndi mubi If I'm good to anyone, bwe nkolera omuntu person to ekirungi repay me. mba 10 njagala times or even 100 times. ansasula emirundi 10 n'okusingawo naye oyo ye abantu ayamba babwereere kati nga nze njagala omuntu ng'oyo sisaanidde ye wakisa nnyo muyambi nnyo mulungi nnyo naye nze ndi wa ttima ndi mupi owaayi I know nze mmanyi why you didn't let him touch your hand. lwaki tomukkiriza It's kukwatako because you have a scar. kubanga olina It's enkovu ugly. enkovu eyo ekulabisa bubi ekikuleetera muli okugamba ti omusajja wanankwatako nga nkalabula ate nga mwagala leka kweyisaako omuntu omwagala Yes, I suppose. kyekyo With these hands, naye emikono gino I've stolen many things. nga gibbye ebintu bingi
Those things were ebintu ebyo byonna byenzibye valuable. bibadde They byamakulu belonged to others. era nga by'abantu balala nga si byange bannange enzibye He used them to save people. naye ye emikono egigye giriwo kutaasa bantu Hold a pen to write a lot of giriwo kutaasa abalumwa abali mu nsikiza n'abawa ekitangaala and doesn't know who I am. Yanza. He regains his sight kubanga wanandabirako and sees n'alaba the owner of these. nannyini nkovu zino He'll get sick. ajja nakulwalirawo You feel that way. bw'otyo bw'okiwulira You like him. olw'okuba omwagala You never say a word in front of him. mu maaso ge toyogera Fear he'll recognize kubanga otya Leave. nti ajja kutegeera eddoboozi lyo akwate kuba what agende you truly want. naye is for ekyo him to stay. tekikuggyako kuba nti ekituufu ddala ky'oyagala oyagala abeere wano kyongera okukakasa nti omwagala nnyo era toyagala agende kyova toyagala kwogera mu maaso ge otyo kuwulira eddoboozi lyo ajja kulitegeera agende buli kimu ky'okola weegendereza omwegendereza aleme kuva wooli olw'okuba omwagala yoyo omukadde bintu abiraba I have an idea. kaakati Sister-in-law is always at home taking care of the kids. mashini zifuuse He mashini has a loom at home. tezirabikako I- tezigulikako Shall we- za bbeeyi n'azirina tazitunda lwa mpalana batandise okuyiiya See then. mamma kyoyogedde nkiraba I've got it. nkitegedde You go and find out genda how maaso many of the workers' family members. onoonyereze Help us. omanye bantu bameka naddala abakyala abasiiba awaka Or have them- abasobola okubaako emirimu gye bakola nga bagikolera awaka Very- tukolewo obuntuntu obutonotono That- abantu babe nga bakolera Solve waka our current problem pretty quickly. osanga ekizibu kyaffe tunaakimalawo mu bwangu ddala Sold into a tiny textile factory. ya We might produce buli maka socks for the orphans. tugafulika factory akatono My lady, why don't you go home and tell Mr. Bai about the idea? lwaki togenda n'okigambako mr bay He's probably oli busy having a good time now. ng'alabika ali bize mu bibye In what we're doing. ali mikyakala ali mikujjuko kwegamba yeeyagala If you really care about Mr. Bai, Hey. you shouldn't stay away from home nze mbadde and ngamba leave him together with Yao Mer. oba omwagala nnyo tewali mulese waka n'omulekera yawumeya mujjawo kamooni naawe I don't care what he does. nze sifaayo byakola tebinnuma My lady, if you didn't care about Mr. Bai, ogamba you wouldn't be so upset right now. tebikuluma naye bibakubanga tebikuluma tewali nyizi See things more clearly. olw'okuba bikuluma My lady, if you Mulina- don't care about Mr. Bai, kitegeeza okyamwagala wotala takola bikuluma byonna byakola biba tebikuluma kale tudde ku mirimu va ku mboozi eso do I still care about him? naye kituufu nkyamwagala buli lwowulira nga omwagalwa oba exwo nga byakola bikuluma mu ngeri emu oba endala weebuuze gwe n'omutima gwo mwese otinge ekituufu kyeki amawulire Isn't that Yao Mer? ono si yawumeya bannange Oh, it's you. Scared me. onkanze mbadde manyi boosi But it was yajja Mr. Bai coming. mbadde manyi mr bay yajja sooka olabe The ono late si yawumeya nono muzeyirwanga nanyini mashini ezakabi eyaganye otuguza mashini Movie sub being in a magazine article? kati movie star ng'ono okubeera mu magazini kikanga check this out. Nedda. It's that she and her godfather went on a tolaba mbu ono godfather we godfather turns out to be the man with whom mbu Mrs. godfather mbu ate Right. mbu ono ye muwala we See? Yes. oyo mr lwanga omusajja w'ettimu eyaganye otuguza mashini Planes. wamma Why Mr. Bai set out to please Yao Mer? kati ntegedde lwaki mr wolof ono ayagala okusanyusa yawumeya alina kyabala Ma'am? madam janshin sooka olabe According to this magazine, okusinziira ku magazini his eno godfather is Mr. Liang. omusajja ono liyanga lwanga Why Mr. Bai was so nice to her? yensonga lwaki Machines for the middle. mr bay wolof agezaako okusanyusa yawumeya asobole okumatiza omusajja oli atuwe mashini I heard that kyekigenda mu maaso wano animals in the world. kaakati baakategeera Time. lwaki Oh, you will. wolofu akola byakola Sorry. agezeeko okusanyusa yawumeya Just a- ensonga eri emu ye musajja waakubaza Fooling ignorant girls is what you've all. kitegeeza ki Isn't it? nti ye gyali omutima gwe akyayagala jankini I feel really bad now. bannange mpulira bubi kitegeeza omusajja bulijjo tumuwaayiriza Even more. tulowooza mwenzi tumuvuma tumujerega muwumbe si bwe kiri tukomawo nti byonna byazze akola kugezaako kubuzaabuza Now,
Oh. I'm even more worried about him. Kakati ataawo neeyongedde Sarah kutya. agreed to introduce him to Mr. Liang. Newankubadde nga yawumeyo agenda mutwale wa muzeyirwanga. Speaks up for them. Muzeyirwanga si mwangu musajja wa ttima They're in a nnyo. hard time. Si ye muntu ajja okukwanguwa ogonda okola wolofu by'ayagala. With Yao Mei. Mu ngeri yonna ateekwa kubanga kati bagenze ne yawumeya. Wuno muzeyirwanga. Daddy! Yawumeya ne daddy. Dearest daughter. Kumbe Last few days. ne wolofu waali. Bamuyise ku kijjulo nga ne wolofu waali. Wolf. Oyo. Mr. Liang. Sebo. Hello. Hello. Yebaliko. Awo n'afulumira. Daddy, Daddy lindako. please stay and talk with him. Bambi yogerako naye. So? Beerawo mwogeremu. Alina by'ayagala. He asked you to meet me, right? Kwegamba yakulagidde yakutumye tusinkane mwana wange. Because Anti he's my friend. lwakuba mukwano gwange. Your friend. Mukwano gwo My dear daughter. mwana wange. You know, usually I don't do business with people I don't like. Okimanyi sidiringa bizinesi n'abantu besaagala nze wempala nampalanira ddala. Oyo mufu. Akulimba. I get furious. But now you come here pleading their case. Kinyiza okuba Be honest. weegayirira. Gwe Do you still like him? kankubuuza omwagala. Okyamwagala ku bye yakola. I asked Miss Ku Yao. bye yakuyisaamu byonna. Mr. Liang, Kituufu. please don't blame her. Munaye tomunenya nze mugambye. Why he came Nze here namusabye tusisinkane naawe ankonekitinge gy'oli. for his wife's business. Kankubuliro ye kimuleese wano. Ayagala kutereza bizinesi ya mukazi we. Talina laavuyo. Tagirina. Textile mill. Is it? Ayagala kutaasa factory eri. I can provide. Yeetaaga mashini na gano zibaguza. Darling, Mwana wange. you're usually smart. Oli You mugezi. lose your wits around this wolf. Naye bw'otuuka ku wolofooni akusiriwaza. Have you? Akutwala nayivu kwegamba akulabira ddala nga tolina makulu n'akubaza process by process. Takwagala ayagala oli. Right? Kituufu ekyo. You asked me to do you this favor Ddala kino just to help Jiangxing? okikola lwa Jiangxin. Naye musajja gwe. That's why you came to see me. Kyekyakuleeta gye ndi. Be happy. Nyini weegonza. It was all a lie. Onsanyusa naye ng'olimba. You and Jiangxing teamed up and set a trap. Weegase ne Jiangxin mu mpangira akakodyo nfunemu by'oyagala ogende mweyagale. That's not exactly true. Si kituufu. Jiangxin doesn't know about this. Jiangxin talina kyakimanyiiko kino. If you go divorce Jiangxing right now, Kaakati I'll kankubulire. believe what you're saying. Singa omudivoosinga kati nja kukkiriza by'oŋŋamba. Mugobe mwawukane. Mudivoosinge. Olaba. Nze nagambye mwana wange. Oyo musajja muzibu. Olaba. My dear daughter. Mwana wange. Now you understand. Kati otegedde kyegamba. Get your godfather's machines. Oyo anoonya mashini za kitaawo. Collapse before Talina kirala. Atidde factory egenda kugwa. Baleke bagwe. we'll fall into disrepute. Naye kennyini agenda kuswaliramu ng'ayavuwadde ne famire ye yonna. His wife's benefit. Baayi famire egenda ne bizinesi ya mukazi we gwe yaakawasa. You were being used and didn't even know it. Munnange babadde bakukozesa Them. nga tokimanyi. Lying for him is a waste of time. Oyo musajja takumalira budde. Muveeko. Tategeera. Gwe ssebo. By Jiangxing, Bye. I'm getting old. Gondi. I can give up almost anything. But the Kankubulire. one thing I can't give up, Nkaddiye buli kimu nsobola kiwaayo. my only daughter. N'ekyo sisobola kuwaayo. Ye mwana wange sisobola muwaayo mu kubonaabona. I'd say Yeah. that she just sees that I'm this big businessman Lwakuba who kale. plans to use me for my money and Okiraba nti di businessman oyagala okunzanyirako omanyiire. never asked me for a single penny. Kankubulire. Nor did she come to bother me. Omwana we bamwogerako nti yanjagalako ssente naye tansabangako yadde ekikumi. She's always busy, Bulijjo abeera for busy. she's free N'akola emirimu to gye. see me. Waabeerera free wajjira ewange oyo gw'olaba ssente z'alina zize. Tansabangako yadde ekikumi ne wemba nina ze muwaazigaana oyo gw'olaba. Mwana wange mwagala. Parents when she was little. Okuva obuto. Since we've met, she's looked upon me as her own father. Bazadde be baafa muto ne mutunuulira okuva lwe twasisinkana andabanga kitaawe nange mulabanga mwana. Naye omukakkaneko omukozesa omulimbalaavu. Help you and the family. Nnyini oyagala nkuyambe gwe ne famire ya yen.
You kneel to my daughter and apologize. Kati oba oyagala nkuyambe. And then make a public apology. Fukamira omwetondere. Papers. Ogende ne mawulire. Olangirire nga weetonda. Agree. I'll accept that as your apology. Ekyo bw'okikola ngenda kukola byonna by'oyagala. Fukamira. Then I will. Awo nno. Let it go. Osanga naakusonyiwa. Nye mashini nzibaguze. Fukamira. Wolf. Wolof olinda ki? This is a real deal breaker. Eno no diiru yakabye kutukirawo. If you don't have my machines, bw'otaagula mashini zino, I'm sure you won't be able to deliver the goods on. Maali egenda kulema. Then the Ye family. Ne Ye family yennyini gy'olwanirira. Will certainly be ruined. Egenda kusaanawo. Fukamira. Weetondere muwala wange. Forget about it. Togeza n'okikola. Ani oyo? Lianshin. Jianshin. What are you doing here? Okola ki wano? Go back now. Ddayo. I won't go back. Sijja kuddayo. It's my duty to revive the FM. Mulimu gwange okutereeza ekitiibwa kya famire yaffe. You really were working together. Kituufu bannange muli. Anything else you want to tell me? Byonna mubikolera wamu. Byonna taata byayogedde bituufu munfeera muli babbi. My daughter. Mwana wange. Now do you get it? Kati okitegedde. Come home with me. Jangu tudde eka. No, Nedda taata. I won't go home. Sijja kuddayo. Omusajja amwagala. I do believe Amwagala. he still has some feelings for me. Nze nkakasa omusajja ono akyanjagala. Bannange. Alemeddewo. It's really not worth it for you Ndaba nga tekisaanidde. to do this. Gwe kwemalamu bw'otyo. Oba byebyo nze ŋŋenze ebisigadde gw'omanyi mwana wange. Naye nga muzeeyirwanga agenda tagenda. Agenda tagenda. Wolofu gwe. Kale. Now it seems that Kirabika. I'm the only one who can Nze make my nzekka. godfather change his mind. Nze nsobola okukyusa muzeeyi wange ebirowoozo n'abawa mashini. If you're really so eager to save a factory, Bw'oba owulira nga oyagala kutaasa factory, I want you to beg me. njagala onneegayirire. Yamair, Nnyabo, please don't insult Mr. bambi tekagezako That mumanyira. he's willing to beg is up to him. Anti ye mwetegefu oba wayagala okwegayirira waddembe si gwe omula. No matter what you say, I'm still Kyonna Bai Zhongqing's lawful wife. kyekiri nsigala nze mukazi we mu mateeka. Nze mukazi we. Ŋŋaanyi tajja kufukaamirira. Tajja kwegayirira. Abange. Zhongqing, Wamma mukwano. don't you believe we can resolve these differences? Tokkiriza nti nze naawe tusobola okumalako bano we batali. Since both of us want to Ng'oli takujooze takutyobodde lwaki bakuswaza? Still believe that- Lwaki bakumanyiira? Tokkiriza kujooga. Lwaki So bakutyoboola? please have faith in me. Bambi nzikiririzaamu. I won't let you sacrifice yourself for me. Sijja kukkiriza kwewaayo ofiirwe obulamu bwo ojoogebwe ekitiibwa kyo olw'okuba nze. Waliwo pulaani gye You need to nnina. give me a second chance. Mpaayo omukisa ogwokubiri. This is my family business after. Eno family business I don't want to be ignored. yange. I don't want to be absent while you say. Saagala omanyiirwe. Saagala ojoogebwe ku lwange. So I will work even harder. Kati ŋŋenda kukola nnyo. Even if there were no machines. Newankubadde nga tewali mashini nga bazitumye. I've already thought of a solution. Tujja kukola ekirala. Lindako. You should go back. Nze ŋŋamba sooka oddeyo. But Naye It seems that Mr. Bai really needs those machines. alabika munnange nno gw'oliko yayagala mashines zino eza taata. Tonight, Ate nga nze ekkubo nzekka nze mugezi wammwe. Mbadde nkusaba. the machines will be ready tomorrow. Okkiriza ekintu kimu singa nsula ne wolo. Yes. Mashini mujja zifuna enkya ku makya. Genda. Go back now. Ddayo. Gwe genda. I said go back. Kugamba enviira. Mr. Bai made himself clear. Simanyi He towulidde. told you to leave. Omusajja agambye muviire. Still Tuviire. don't get it? Tokitegedde. Do you think you can help him the way I can? Golooza osobola mufuna nga nze bwe nsobola. Tuviire. Ye omukazi abadde ki? Yawumeya. Agamba musajja ono ne bwe nsula naye olunaku lumu. Nkolera. Ate era akikola amanyi.